Lydia Jasmine agamba ye ne Rema they are friends boogera on a daily bichi maama gundi yabiganye TJV yagambye tolimba abantu mwogera kuki Lydia Jasmine tebwegaana emirundi gye webaka ne Kenzo mu buliri bwa Rema gisuka mu esatu TJV alina oluganda Rema na Makulambo baba cousins onalwanirira family ebintu bino tujja kudda wano abaana bagende bakeere ku makya nga gwe baagala okuba ku federation nabo be bakoze. First of all yagambe these two people ekyaba connecting they are not friends. Jasmine ne Natongo ate mbu ye ku Lydia si byakuyimba byakugabana musajja. That's according to DJV. Why this interview came at this particular time? Ey'omukulu waliwo omuntu omu bagenda kumugana okuddamu okujja ku lwokubiri kuki ku federation bajja mulaba mbunga alina baluni ate nempulira nti senior manager yayombye omuntu omu ekyo si kye twakutendeka lekera ogenda ng'oyimbayimba buli w'osanze wabula onaagamba omanya otya nti eri nti yes ate gwe n'okola ki nti ye agezezaako okutaba video nga bwagwa mu mazzi ng'ali mu kiteeteeyi but remember these things will affect you later. Ojja kwekanga ng'abantu b'obadde olina nga baddayo hard nga baadde bakwagala because toli mu ntalo ne batandika nti wantamye wayingidde entalo. Executive captions bakomezaawo zubedda bya ntalo mu muzannyo namukwakula the resentment battle wakati w'abaana abannayuganda abaffe n'omunigeria Ken Eric's Ugo. Don't push me to the wall or you will see the others. Zubeida tontakura. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafik, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe, ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment Dembe Distributors Radio 4 UNCC NCF Mimi's Glamour Palace ECOP Enakazibwa Effects Design Sphere Rashida Veils and Makeup Spark TV Mwenya Dental Clinic Mengo Blood Bank UWEC Grow Project Sula Motors Randa Air. Yalutaddeko Fefe Boss starring kibanga ekigambo featuring omuntu aba yayimbye starring oba ebiseera bisinga oba wa acting mu kintu. So Carol Kasita was starring in Fefe Boss's song. Omwana yakoze No, kati bagoyingewa ebintu bibali awo maaso. No, like agenda atafune ba vaccine abakube waliwo oluyimba ku Go Mama album kuliko oluyimba olwali lutabudde abantu ababiri nga mugamba omuwalo story kye so emboozi yatambula nnyo ekikulu omukulu sikyagala mwogerako nnyo naye anti ngamba nti oluyimba olumu ku luyimba olwo oluyimba olumu kwe album lwatabula abantu. So kyenga nti bano baba basazeewo ono nastaringa ku gundi ye. Yeah, and bane ne Fefe Busi the happiness bane nga kaseka omuntu yako chumbi bili ne ngamba ambie paka nga shewedde ye spokesperson we kwazi yaisani yayise luko esigire okuva n'olwaleero nze luko esigire wa Karo nanga wana oluyimba lwange mu byaddala ebya Karo Kasita ne Fefe Boss. Yeah, it's true. Olaba abayimbi babyogerako nga abasaga the way abayimbi engeri gye boogera ku bya Spice ne Roger nga abasaga tujakera wano lumu and it's not the first time gundi boogera ku bintu eyo njukira ka audio kati soko vene ku ebyo birthday ya Spice Dana Levixon yabawa omukisa ne ku mbaga yamwe mu mpite n'abasabira Levixon twagumwa kwani okitegeera tuba tuli awo bano omulala yabasabira olwo omulala yayogera then ne Queen Bella abyogeddeko
naye Queen Bella yabadde asinga ku bya fefe na gundi na karokasita. Then Queen Bella wabadde abuuza nti kakati ate Spice gwe omwami ali watukuwe mwami ki? Karokasita yayogedde. Karokasita yagambye Roger. Karokasita yayogedde ne video njirina. Nange bibadde binnyumira. Namugamba oyo Roger ebintu bino tujja kudda wano abaana bagende bakeere ku makya nga gwe baagala okuba ku federation nabo bye bakoze. Federation waliwo gwe baagala okugoba obutaddayo lwa nsonga bano ava ku byabba muleke okukola diversion banina byebiki kwaba babiri ayinza kukwata kwana Chris sugwe mugamba mujeo diversion zammwe njaba kuba eŋŋumi kati banina kwaba abaana babiri ayinza kukwata kwana zokeduddeyo waliwo tubadde tujja kutuukawo matutandike obadde tunatandika wamami media koli amanya kalumu namutebi tuli wana walugembe dayas tuli ku climax mu kifo kya Uncle Lule bamwita Uncle Kojja yakola ebifo bina naye nsinga kukyakalira mu bisatu buli lunaku olwokusatu ebeera silent disco tubeera ku Jackies. Omanyi lwaki oyagala nnyo ku Jackies? Silent disco. Abeerayo nnyo ebinene ebintu bye bakola gravy tebyatera okuyimbako. Omanyi dayasi baŋŋamba ebintu byo omanyi kati olaba gravy byatera okukolera concert byakolera concert omwaka agugwako okitegeera concert gye yasembayo okukola. Nedda ssebo kaakati olunaku lwokutaano tubeera ku climax ebeera pool party kuuga bakazi bwerere abasajja munye musasalo mulabe ebyengera bya Mungu. Then ekyemisana kyaggulo kyankya kyakiro ku Pakalast gwayagala pizza n'ogenda kuki ku Coffee Plus. Ayagala ki taata? Pizza empozi bamugiyita pizza is pizza. Wazedde ku baana b'e Nigeria. Abatedda sibe Nigeria b'ekkololo Nigeria abaana babisi nnyo nenda obana we Nigeria gundi nabeera Nigeria Baby Glory oba yavaayo abeera Nigeria tu sagala nnyo kugenda mu mbazi ya Baby Glory kwana bimumanyiko mbazi nali ngenda gita nenjireka nga maama we muyina ku llo ngamba ayiziruka anjireke kubanga nga ne lero kokolere ku muntu oleke kolera ku bantu nga n'ekifaananyi ky'omuntu nkirina ekyani otandise andi nengamba njirese wenkomye ekifaananyi kyani njirese wekomye so bambi bwe kirimu ebifo ebyo ebinamu byettanire olwokusatu werutuuka gendako wali ku Jackies janguko ku climax ate by the way climax is self contained wotuuka wano kulya kunywa kuwuga disco sauna byonna weebiri bumalatido obwana babulina bugenda okukolako okitegeera bumalatido bu babies bu babes okitegeera nalayo ne pastor jenga akakozesa mu church nga akayita omukyala ngamba yazingako ekyalo ng'anoonya mukazi we ani yali abbye mukazi we lwaki ogenzeeyo kuba baloza abantu tebanoba omuntu anoba yazingako ekyalo n'aleeta embooko mba njagala mukwese ekyalo kyo muli mututwaka lwaki okozesa katonda n'akusongera nti mukazi we ali awo ozingako kyalo kiri sirina gye nva n'ensi jengo nedda atulekemu ozingako otya ekyalo ozingako ekyaffe ogenda kukola kinaawe jengo jengo oli fayini jengo ali fayini nnyo agenda wa eri kumunona agenda kumunona omwana alabika nno ate nalabika nno n'okumunona kwa nnyondo omwana yagabika asooka empitemu obikole kati lwakyadayiseemu mukyanga ndeyasi ofa kinensi olina obukakafumba adayiseemu kati ekyalo yazinzeko kyaki nga alazeewa ageze mu bulungi kye kikuzinzaako ekyalo n'embooko tukwata ku kino ekyobulungi kale kye tuba twogerako nga 23 next 23 24 next year November
nze nasinze kutegera kyakuzingako kyalo simanyi mikolo. Mwagalize ku mikolo emiru. Babi Jengo officially agenda kutwala omukazi tutegeere nti wono gwalya. Maze emyaka ndowooza mingiko erinnya ndudde nga ndiwulira. Erya Fifi. Fifi mbadde ndiwulira. Ate mbadde munaamannya amalala. Gaki yasazeewo okulaga ono. Tegabaddemu? Gani erinnya kyeddalira. Tegabaddemu katuweereza bantu. Tegabaddemu? Tuweereza bantu. Wabawo muzindaalo. Okitegeera? Abadde ne Fifi. Fifi ki? Tomulabye? Tulina ba Fifi baani? Kanyarwanda kashe. Kambuuze nayo ndiga. Yali ndiga. Teyali ndiga. Ate ale kamera okuba waaki. Waba teyali ndiga lwaki olwana? Ne buli omu ndiga. Tuluweereza abantu yali ndiga. Nakati ndiga. Bwatu banaakola endiga za Katonda agende ng'azijjako. Omanye endiga bazisalako ebyoya. Kati ayagala kusalako bibye. Kola kutoni we wuulu. Dayasi. Pastor Jengo yasazeewo abalaga omukyala mutongole. Alikoye okuliira mu kava. Ageza okulaba abaana batandise ekindazo kisokoolamu ebyomunda. Naye ebintu by'okuzingako ekyala alo bosi bikomye. Eno Uganda si yiyo. Ekigenda ozingeko ekyalo osanga ogenda okizingeko gyo kizinge. Buli omu alina pasita we ngamba. Nze pasita wange e Bugembe. Nze wange Mugambe. Bamuyita Kato. Johnson Kato. Teyafa. Church bagiyita Trinity Redemption Evangelical International Church. Gireke. Kato gwe mmanyi yafa. Ngamba Johnson Kato. Ngamba Kato lugama. Bera Kato lugama yali pastor. Yali musawuzi. Yali atisa. Negwe Kato lugama amanya story yentu. Ndeka njali nyaga. Kalwaki bagala omusabira. Jasiri ebintu kasa pastor Bugingo yamusabira tugende maaso. Kale naye nga Jengo nkwagaliza ogendo kimo mwepichi mu ddembe naye kati bannange bw'olaba badde osalako ekyalo nga tonnamu kima waabwe tufudde kati omukime mu butongole bamukwase ye mamaazi alabika n'emboka eri mu nsooda kiboko mbadde saagala mubalaga omanyi mmwe abalogo bakuno naye ffe tuli babizaayo wamma jangu obabuuzeeko konze kyekyo okubuuzaako kwa nnyondo kati omwana we alina byakola nga teyeyagalidde ye bw'aba yali asazeewo okuyitamu ng'ate amanyi goono nti asobola omunoonya omanye ebintu bino ebintu ebyo babikola nga baagala kulaga maanyi naye kirina ekifaananyi kye kiba kiraga kitegeeza kati awo tuliwo ku nnyondo bw'ogaana hamma buli kigaana okukolebwa hamma abantu bamalanga emyaka 10 ne beekoowa ne baawukana tebakulimba ani sikiwakanyiza n'ebintu bingi ebyawukanya abantu naye ng'owulira omuntu omwagala ne mwawukana bintu bingi ntusigaba nti mwawukana oba tomwagala pasita muveeko kulikayo ku nyegenyege navaayo Jengo toddamu kusalako ekyalo navaayo ku nyegenyege ngamba omulimu omukulu ogwali ku nyegenyege saagulaba nnyo tetugenda wayiriza nyegenyege naye nga muki ogwaliyo omukulu abaana kunyumirwa abaana banyumirwa simanyi oba mukama wange essimu ye tezitowa amanamba naye go gaaliyo nga mangi tumiddeko CEO Mimidia mulimu ogwo gwe wakola mutuufu onyweddemu olwekyo simanyi oba ozikuba kweziri abaana abo si balambulukufu abasatu nozayi yali tategedde agalo banyumiza nagudde ku kivuuka kyamalevu nekinkwana kuyi nange nafunye anaatunyumiza katuvudde wano oba n'abatwala mu kitanda bonna lumu naye nga nyegenyege was fun nyegenyege abantu tebaali bangi like the previous nyegenyege
but still baali bangi. Singa twaddayo mu previous venue abantu twandabye nga bangi kuba previous venue yali however much ngolaba itanda nene but ku bantu ababeera mu nyegenyege bagifuula akatono. Ensonga lwaki bano bakyusa ne bagaa katukyuse venue tufune neneko. Kati eno venue yali extremely nene ng'otambula amagulu ne gakuluma. Okitegeera no buli kimu kimeno naye ng'abaana bayambala abaana banywa nga tebawulira bisooto abaana nga bafuluma ku makya bagenda beebaka. Kati simanyi they should revise the venue. Ebiseera ebisinga buli omu yali agamba nti zaatuweranga ssaawa 2 ez'okumakya nga tewali badigida. Ku luno nyegenyege yali mu town, accommodation yali kumpi. Ng'oli bw'amala ku makyo okugira ng'otunulira yitanda accommodation, ng'oli bw'akuvuga n'akutwala ku yitanda ne woba muwala nga wagambe kangende ekisajja kino nkinywe nga walaayo otuuka ekiro ssaawa 2 ogambe nti njagala kudda mu tawuni ejjinja ng'owa booda agenda kusaba emitwalo 10 nga weekubamu mu mutima n'ogamba kangule positina wa 10 wa mutwalo. Okitegeera naye nga sitadde mu mitwalo 10 ate nga ne ku makyo oyagala okudda nga onoofuna buno bumotoka bugundi simanyi bu trips kajja kusaba emitwalo 5 ng'owulira oba otadde mujuka neri gy'ogenda mu tawuni olina okusasula room ojja kugenda ogisasula ekitono ojja gisanga ku 5 awo okusulawoko 5 ogaseko transport 5 si 10 n'okudda enkeera 5 15 ng'ate osobola okitegeera. Kyovula abantu baasulanga bakuba pate tebaalina wakwebaka ng'agamba kanji kubeera nga ebifaananyi abaana balaba nga akutukamu omutwe eddakiika 3 nadda engulu n'akuba enguliko engulu teyazikirako. Okitegeera. So eno accommodation yabadde kumpi nnyo. They should revise that. Okitegeera nti oli mu ddakiika 3 ali mu kibuga, ddakiika 2 ne bodaboda nga ziri awo nnyingi ez'omu kibuga zipaakinze zirinze bagenda. Njagala okumanya ku performance zino ezabadde. We had a boy bulijjo yeyita teacher yeyita goat. He's really one. Yes. Epas did us great. Simanyi lwaki sigo bafuulana headliner. Eddie Kanzo said headliner. Yeah, yali. But I didn't love the performance. No, he didn't give us what we expected. First of all, simanyi oba yakoze rehearsals yali emala. Yayogera nnyo ku stage. Epas gave us his representation ku stage was really for us a star. Yali akomandinga mu crowd ng'alaga star. Oluyimba aluyimba ne luggwayo ne lumala okugwayo n'asikamu obuseko oba n'abuuzayo kyabuuza n'atuddira. Okitegeera nga buli kimu kyakiri on point. Ate nakuza engeri gyagenda mu gym n'ajjamu ku sati n'alaga kanyama. Okitegeera. No, that he used well the stage, the crowd performance, crowd command yali okay. Yalaga kanyama muganda wange nakuza no abaana bayagala ko nina zero park andeka. So Carol Kasita did her best, though yasinga Epas, but she yachuba. But Carol Kasita performed. Nti n'atuuka nga waliwo oluyimba lwalese abantu ne balusaba. Kitegeeza oba okikoze. Awo ne bagamba tukubire ne luno. Bato yali amanyi yamaze. Ne bamugamba nnyabo koma oyina lw'otayinza. Kitegeera. So kakati wetutuuka, that was on a Friday night. Then etuuka ku Saturday night. First of all, Kenzo was supposed to perform ssaawa 4 ez'ekiro. Yajja mu nyegenyege ku Friday lw'atalina kuyimba n'akwata obudde n'atuuka. Olunaku lw'alina okuyimba ate n'atuuka late. Mbu yavuga ate mbu kati ne bannanga omwana ono
mbu ate yakomawo eno mu kibuga ng'alina ebirala byalina okukola bye yeerabidde. Yajja ku Friday mu nyegenyege n'asooka bakuba expense n'abasula mu expense y'okusula mu Jinja ku Friday. Kati ate ku Saturday n'akeera n'akomawo ebweyogerere. Ate n'avuga agizewa ejjinja atuuka leeti. Okitegeera? Atuuka leeti alina yimba ssaawa 4 oluvannyuma nga bataddewo abalala ne bagaba bagira yali alina yimba za kiro ssaawa 4 ez'ekiro. N'amaliriza nga bakoze eki? Bataddewo abalala n'ajja. But one song he should era backup singer nze nabaagala. Balaba nga oluyimba tebajja mmalako nalwo ne balumulekera afe nalwo. Boni in Africa. Baalumuteera. Naye nga batatayimba oluyimba lulwo. Omwana natandika okwetinkulira mu luyimba backup. Yalumuteera natandika kuzina mazina ge n'agamba taata gwe waluyimba luyimbe. Bwe tunajja ze twayimba ffenna tunatandikiraawo. Bwe kyalinga kuba endala baaziyimba naye. Duno taata yimba oluyimba lwo. Mwana yaluyimba n'atuuka kati ayina we yatandikiranga ne kuzi ofuki n'addamu. Ng'ekubuzeewo eyiye yennyini gye yaliko. So kyampamu ekirowoozo nti kirabika these days ali so busy takyakola rehearsals. Ekintu kino ekya rehearsals mu live band kibanga bw'ogamba nti it's a daily routine nga w'ogamba nti nkera mu gym. At least you suppose a week to do it like 3 times in a week. Every time you relax kiringa basambi ba mupiira buli otagenda ku practice ozitowa oddirira. So ekintu kino actually sidi yakibagambako n'abagamba you guys should create gundi band houses oba ne mufuna we mu rehearsingira. Kino ekintu kya ddala. And Kenzo abadde ku festivals ez'enjawulo kino ekintu akimanyi. Ate omulimu gwe tumumanyiddemu kuyimba. Ffe gye tukumanyiddeko kuyimba. Every time you come and give us mediocre work. Mediocre work kitegeeza nti kiri average tekiyitawo mediocre. Adda mu kunyigira abantu nti baamugamba teyasoma. Ate si bye bimukaabya bye bimunyiiza. Mbu yamugamba teyasoma. Yakibuuza Palaso. Kati awo nze nali mbeera Palaso. Nali nkwata essimu ne nkubira Kenzo twetere ku transcript yo wano eya senior P7, senior 4, senior 6. Nze nali mukubira awo. Kuba mmanyi abo boogera balina ennamba za munne tayinza kuba yo social recorded. Yali asobola omukwata kuba yali tamanyi kyagenda mugamba. Ndi owaaye ndi wano bagamba tewasoma. Ndeetya ku transcript ya P7 ya senior 4 ne senior 6. Ekituufu kiri kimu ebyo ebintu byonna. Eno namugambye yeetondera omusajja agamba yamwetondera mbu tajja kwetondera buli omu. Nawuliriza interview gye wakoze omusajja yabadde mutuufu yamukubira amwetondere. Namugamba kati njagala kwetondera Kenzo yalaga yamera wings. Namugamba kati no jangu tutuule ne gundi tuwogere tunyumyemu. Namugamba nze ataata asoma nzija ntya. Olwameze kasajja kati ogamba Kenzo bintu byamuvumye. Anti nzani akuvumye dayasi akuvumye teyamuvuma yali yamuvuma. Anyway Kenzo yamudya ate yabuuza kibuuzo kibadde ku net all the time with respect. Ani Kenzo go tidde ne ngamba Kenzo kuba toyinza okuba ayise mu ddiini respectively with respect. Muwa muti omuntu gwe bagamba teyasoma wa president wa federation. Awo Palaso yalina kukwata simu alo boss wasoma olina muddamu ye oba nedda. Abamugamba nedda ng'agamba Henry kituufu omusajja ngambye teyakola ki. Bwagamba gwe lwaki kati tuletere ku transcript ze 3 tuzaagala tukakase nti Henry tumukakase nti wakola ki. Kati mu kifo ky'oku omanyi empaka za B kuwunyako nti kituufu B.
gundi bwekiba kyekimukaabya omanyi Kenzo yeeyisanga gundi nga ani Chris Brown yakyasinze mu bayimbi bebwera okukaabakaaba n'ebitatukwatako agenda gye yasomera azibasabe bwe baali baziremera kati nga yali tamalangayo fees kuba yatugamba teyayinanga ki waba yasoma nga fees teyazimalangayo kati ayinamu ku kkunje agende abagambe sente zaabwe zimamanjanga mumpe transport nze nkoyo abantu okumanya nti saasoma yeekubya ekifaananyi ne headmaster we waba yafa agende ku malalo yeekubya ekifaananyi naye abagambe wuno eyansomesa yali headmaster wange muddemu kuŋŋamba nti saasoma n'abasomesa gye bali nga we twagenda ku ssomero lya Shiba gye yasomera mbuki amwetondere kale kuba kyaliwe nedda amwetondere mbukyamunyiziza kyeyabuuza oli jasi amwetondere fojja nekyokubira yetondere palaso yakibuuza ye lwaki akayiri akabulala gwatalidde yali andi yakibuuza palaso naye baali boogera god Henry wetondere palaso bikwato bitwalire yani naye gwe palaso ku nyegenyege mwamu mwana yalonanga zivisa zokka Switzerland, England, Canada, UK. Sizimanya nti anyumirwa obulamu ate Haiti ye yeeyo bw'omulaba tolema kati ayina engeri gya olisita atijuka n'oluzungu alinamu olw'Omumerika oli omwana ayogera oluzungu n'owulira nga lukutamye ng'atulaga mbu ffenna alina oluzungu gundi sindi lwe yayogera nga bali e UK gundi natandika okusekaseka Shiba nga kati oseka ki alina oluzungu lw'Abamerika palasa alina oluzungu lw'Abamerika walira yitayinza butasitula era yasitula neŋŋamba ankopi ndi kusaidiyo pagira ggwe so nyegenyege bwate bwe yagenda we had a lot of fun abaana bayambala ebyokulya byaliyo ekyasinga okunyumira abakazi be basinga obutaagala kunaaba mu nyegenyege eyo sibe batugamba wokutoileti nyini yali nga okunaba kwalinga kwa 5 ng'okupama kwa 2 balina 15 ntagenda mubyogera nina kenjagala okumanya njagala mmanya kantu ka Umaru atamanyi kunaabanga omwana yanywa omwenge ecupa ya premium namba n'anogoka n'agwa mu bitaba najja nga bwasituka bwagwa omwana Umaru yasitula omwana muwala n'amutwala ku taapu waka bayita okuba akataapu simanyi n'amunaaza n'amugyamu empale n'amadamu n'amwambaza omuwala nga yafudde dda omwana ku makya agenda okuzuuka nga atukula engoye ziddugala mwagenze naye omwana omwana ono Ibulamu ateewumuliza yaleeta abawala babiri nga bombi omu n'anogoka n'atwalako kati oyo yanogoka nga ne Kibedi Cox amwagala mulya bw'anogoka n'amwesonyiwa Umaru n'amuyamba n'amunaaza akera ku makya agamba nga ntukula n'engere engoye ziddugala ti gwe kyewabaddeko wabadde ofudde nti eki kyaliwo eyanyambye nti wuuyo wabula kyeyaŋŋamba wano mu kukyusa engoye yamuyita jangu olabeko olaba wali tewalabye bulungi era ne basigaza essimu tusigale kwale Kampala tubikole naye musiraamu tugamba yalina pepa kwolwo naye mukudda yatula mu motoka ya Nimrod kati simanyi wa Nimrod agaba papers mbamuletako Kampala nkutidde Nimrod ye lecturer lagera muyigiriza kutakula yalina papers ku ssomero yalina papers nga kati nalinye motoka ndoza ya lecturer amutwala eddala bakole pepa onywa mazzi tolimba bantu kale bawe kalwanywa bagamba soda so naye nga awo otunulira teziyinza butaggwa already yali ategedde nti ensi yamulabye erabye kati ng'alina okimaliriza ate nga ye Umaru tali lwedde kimaliriza
Umalo Katonda mwe kyasinga okwagala anaza ne kubala bamuno bagenda farwa mwenge ate nga musiramu kumwe kitegeeza obusamu tebugana muntu kuyamba waba agenda kufa nga yaliwo oli asobola nti okwennyala n'agamba wedde yanywedde teyennyala alaike wabwe yanazanga nnyo abaana kati kyamulemeramu alina ekiseke kinaaza abantu omwana yatawaza munne banyumiza nali nkomyewo ngamba omuwala gwe tulese wano nga yenaddugala lwaki atukula nti oyo akoze ekyamunaaziza negamba wumala okikakasa tokyuseeko yadde nti ebyo tebinkyusa netandika okutyamu kuba baŋŋamba era ye yasooka ku gundi ne bamumubbako Simisa agamba atya bannange naye nga atandika okutyamu nga omwana tabanga ekitwe kya kyaja kyafu kyabitegeera va ku Wumalo Wumalo webala omutima ogwo omulungi va kwono dayasi ali mu kuwoza Kenzo kati yayimba same omwana oyo bwe yatuuka mu nyegenyege yeeyagala gwe mulundi gwe ogwasooka gwe bamubbako yaliyo naye yasulanga nga bantu batugamba gundi yankubidde ngenda sula naye tugenda okuwulira ali ku Kingfisher mu pulupate naye nga Kingfisher manyi weeri okuvaawo wetwali yakomawo nkeera ssaawa 2 ez'ekiro yagenda ku ssaawa 6 ogw'ekiro mwana bakamutikkira niŋŋamba naye ng'omugagga Wumalo azinzeeko emikono ati mutunuulira ati agamba kino kikye nali ntwala eka ate yali agira kitwalawo Kenzo yayinnya ssaawa meka ku stage yayingira ssaawa zaali zigenda mu 6 omuntu era alina okuyimba ssaawa 4 actually time value nakyo kiba kirungi nnyo okikipinga naddala nga omuntu ogendera ku level eraga nti oli international you supposed to do it at this time please beerawo do it at that time so kati bw'osanga nga abantu ababa bakoze stage oba that is such a event baba bagitwala nga disrespect so ebiseera ebisinga ekintu ekyo kikola ki kyakuaffectinga gaggwa omuntu so it wasn't good nga tetunava ku Kenzo waliwo ebyafu bya social media nabirabidde ku gundi that story we tried to alert people nti waliwo story egenda okujja era ku channel eno yennyini emabegako nga tetwogera amanya netubagamba netugezaako okuba alatinga there is a story coming unfortunately oba fortunately netuuka nefuluma nkufuluma I got so disappointed nga bayingizaamu ono omuvubuka omweru Chris I will not take it from him I strongly deny or refute or anything ekitegeeza okugaana banina bino ebintu tobiriimu nze nga nze so tukira ku makya eyo ensonga zitabuka Jasmine afuluma eggwanga agende South Africa yali yagenda nti aluddeyo bulwi yakomawo yasooka bwera gundi Canada n'akomawo n'abeerako ko wano n'afuluma so ebintu ne biva emabega nga bagamba nti bakwatagana tebakyakwatagana bona nga babo beebuuza lwaki tebakwatagana so DJV avaayo DJV DJ nga wolaba DJ akolera ku NRJ radio that's NRG gyakolanga DJ bagambye azanya lunch time awo wewatyo so DJV agenda ku Instagram ye even I took time nemukubirako ng'omuntu omanyi olumu njagala nnyo okufuna kuva ku source nemukubirako netwogera aliso acceptic okwogera mu kamera agamba olutalo bwe yakulutuusizaawo saagala ddwongerayo saagala kufulumya face biki nanamanya entime nja mugwako ate we namugwako tujja gikola asitiisatiisa kuba enkyera wininwagi nja mugwako enkya manyi waali so
nemubuuza kibwagwana nanga mugenda n'ebyo biwalabye ku Instagram. So ekyasinze n'omunkubisa nina interview gye nakola ku Lydia Jasmine sometime back. Abantu ate bali mugirayiki nga kati ekikumi kyedduka sikitegeera. Nga Lydia Jasmine agamba ye ne Rema they are friends boogerayo na daily biki. Maama gundi yabigaanye. DJV yagambye tolimba abantu mwogera ku ki? Ye nga mwogera ku biki? Biki ebibagatta? Bayimbi. Abatalina kolabo. Bayimbi. Omwana yasensudde ensonga. First of all yagambye these two people ekyaba connecting they are not friends. Jasmine ne Carol Natongo. Nawe kennyini waŋŋambako tuweereza abantu. Waŋŋamba. Wagamba omukwano gw'abano nga sigutegeera. Sagamba kibagatta. Nenkubuuza otya omanyi bwe mulina engeri gye mwawulamu emikwano nze nali sikimanyi ekyo. Kati ali nakitegewo kiwayogera kitegeredde ku DJV. Ogeranye ebya DJV. Noŋŋamba abantu bano omukwano ogubagatta nga sibitegeera. Bamukwano taba bayimbi. Gwe wali togutegeera. Era bwe bamalanga ebintu bifuna n'ogamba nemmala nembitegeera. nomala n'ogamba ogikanga nkugamba omukono gw'abano sigutegeera. Kati bawo baayawuka. Bitegeera bamukwano. Bali bamukwano nga mukwano ogwabwe abantu. Munnange DJV n'agamba abantu bano ekyali baalina common enemy. Ye gwe yayisaani Rema. But they had a common enemy. Mbo ennyimba ya Rema gundi awulira amusobola. Natongo. Rema namakula. Ye. Nga weekanze mutamusobola? Baweereze. Tamusobola? Weekanzeemu weesiseemu. Nangamba mbu common enemy waabwe yoyo ate mbu ye ku Lydia si byakuyimba byakugabana musajja. That's according to DJV. Ajaki. Andi nzija nsumulula osuna ebiyiika byoyagala. Munange nagamba mbune balina the common enemy nga yoyo era kyekyabagatta. Nanjijukira woyogera bwotyo waliwo kagundi bukedde yakakuba bukedde weyeegana yakakuba bakali ku bukedde tu bali mu kivvulo bakyali kya misa Isemakulo. Jukira kagundi akatambula ennyo nga Rema namakulu ali ku stage ayimba. Bali ku gundi tebali ku La Bonita. No bali ku Serena. No, was it not La Bonita? I remember nga gundi atudde wano omulala atudde wano. Ngali banyumirwa ndongo. Nga banyumirwa ndongo ng'oli ayimba. Akantu akata. I'm not mistaken kali ku La Bonita. Nzijukira kuba stage yali mpa mungeri kama ddala bweti ago maaso. Nzijukira bulungi nnyo. Mukama watuyamba tusobola okukanoonyaako oluvannyuma. Munnange nga lwaki tekadda. Mbu common enemy yali Rema. N'agamba Lydia Jasmine teweegaana emirundi gye weebaka ne Kenzo mu buliri bwa Rema gisukka mu 3. Buliri bwani? That's DJV. Olugamba lwe natutuuliddeko nti DJV alina oluganda Rema namakula mbu baba cousins. Ono alwanirira family. Lwaki yavuddeyo kati? Akoye abaga mulinnyiridde nnyo munnammwe ate mumuteeka mu bintu byammwe ate nga yamovinga on. Ye ekimulwanya agamba mukazi yafumbirwa yamovinga on naye buli bwe mugire erinnya lye likomawo. N'abaga ate nze bw'omu mbasobola. Olwo yika abakutte basatu akuba. Nenzija mu mutima ne ŋŋamba why this interview came at this particular time. Ey'omukulu. Lwaki yakoze interview ne Ruth Kalibala? Lwaki interview yazze mu kaseera kano? Akyewuuzizza mutwe naye nabadde sinnabiteeka nga mmanyi tokirowooza. Nze nakirowoozezza kulaba interview ne ngamba lwaki interview nezze kati? Tulina bye tubikkako. Ate nga interview eno intentionally yabadde erumba abantu ab'enjawulo nga buli gwatuukako okitegera. Nze nagirabye esi interview mwe yalumbidde Henry.
simu yayogeredde ku bannamawulire mbuno simanyi munalinga nga okola interview ne munnamawulire nga munnamawulire mukwano gwo akwagala naye nga mu mabega waliwo amwogerera mu matu nti mubuuze kino ng'amusindikiza busindiikiriza. Simu yayogedde naye ejjusa okukuba kasuku. Linda kwatono. Anti ze interview sajja byege mazimaze da. Yagira byenze nkugamba. Yejjusa onaku lwe yakuba kasuku. Lwe alwana ne kasuku agamba singa dusolo okubiterezebwa. Goloza lwaki bina byakomyo ngate ye mulamu we abadde nga agamba ate ne mabega ko jukira era yavayo ne nadamu n'abalumba abasatu n'abagamba mudda ku radio ne mukola biki. Kati nze ne ngamba this interview has a purpose why it was conducted. Omanyi obona okola interview you pick a person atakuwe buzibu. Kati if I wake up one day sit with Eddie Kenzo ebyomubuuza nina bingi. Era tajja. And in the very answers zaddamu ninamu questions. Kubanze nazirabye question zaawo zabadde nyinyi bwe yabadde addamu. Buli kyabadde ayogera nga ndabawo question. Ningamba I wish. Nga ntudde ku pano naye nga tugode olwogedde akweyogedde Rashiba. Obakala oluzungu twalugulopinga. Mulimu olwashiba, mulimu olwa Kenzo, mulimu olwa Palaso. Byo byaganye ebyo. Kenzo tannagaana ko bantu bayogera ku linnya lye. Yaganye ekintu kyamuluma bulumi. Kati interview bwe buzibu bwange lwaki yavuddeyo ate tutandika okupinpointinga mu interview. Kenzo abadde tapinpointinga ng'akuwa bwino otambula n'ogenda. Okitegeera nze kati ngamba erina reasons lwaki interview yakoleddwa mu bukadde kano. Wabula ne tuwulira nti waliwo omuntu omu bagenda kumugana okuddamu okujja ku lwokubiri kuki ku federation bajja mulaba mbunga alina baaluuni. Leero ndi off topic kwekyo tekibangawo. Ne ngamba bagenzi beitu ani alina baaluuni ate nempulira nti senior manager yayombye omuntu omu ekyo si kye twakutendeka. Lekera ogenda ng'oyimba yimba buli w'osanze. Si kye twakutendeka. Otandise okukyusa version wa music gwe twakutandikirako abantu gwe bakwagalirako. Top manager yayomba. Okitegedde? Waliwo omuntu eyali amu Yesu olukwe bamuli bamuyitaani. Mu Luganda bamuyita Judas Iscariot. Nategedde dda gy'olaga. Kati top manager n'ayomba. Kati Iscariot alina okufa okulaba nga ebintu bino bikyuka biri mu bitereera. Genda kyuka bitya. Iscariot enkoko bwe yakolima emirundi 3 yejjusa. Talina enkoko kookolima emirundi 3. Kyokka nno Iscariot mukwano gwange. Sinafuna budde bwogerako naye. Ojja bufuna olimba. Waliwo ababasaze. Sijja kwogera. Yogera. Toyogera wa mukulu gwe ngira bugizi nzija kupiikinga. Waliwo ababasanze eri obudde kafoka waliwo akaala akali eri gakkirira agenda ati. Waliwo ababasanze omukulu n'agamba bambi. Banza ate mbiteeka mu mawulire mu bibeeko ebintu ebyo. Awo n'opiikinga kyekugamba ekya baaluuni. Kati munnange tubalabirala oli mu kufuuwa baaluuni. Kati tukutegeera era nti top manager yayomba nnyo. So ne tumanya ti olutalo luno ate DJV yalutadde ku level endala. Yali anti yabadde bimuluma. Family member oli family. Mulimu ebintu ebimu daso kimanyi basobola okutuuka esaana ne bakuba n'oguba. Kati family member we bamukubira yatuuka esaana n'agamba kati neesonyiwe buli kimu. Okimanyi abadde ali mu comfort zone nga yasirika buli kigenda maaso kigende. Okitegeera buli lwadda no yeekolera ebbina n'asirika. Buli lwadda nozza ebintu bineeno. Eki ebbina simanyi gye baliko. Family member teyakola ebbina. Simanyi family member yakola ebbina nerimumalako naye emirembe. Buli lwazza ebintu bino mu mawulire abagenda kudda muki mu mawulire. Ate kati ngamba ate yafunyeeyo amulwanirira. Lwaki bamulwanirira luli?
ndowooza ayinza okuba yabagamba nga mundeke mbasobola naye yatuuka n'alemerwa n'apangisa amagye ate nga jjukira top manager yakola ebivulu bye kiruma noono omwana okyalina omanya naye ekivulu next year anti of course kikyakiwakana naye okimanyi kino kiruma omwana ono top manager ebivulu akola byabalala eva yakola ebyoli kale omwana oyo mwagala bwensi naye ekizibu kyenina kiri kimu kyoba nabuuza mukwatagana mutya ngandaba tiwakibuuza waze tokiza tiwakibuuza nabuuza mukwatagana mutya ngandaba gye tugenda okudda ebyakulaba kyala era we wakimbuza nakuddamu ki sikyakijjukira nti awo tetugenda kulwawo mu bwangu tujja kwawukana nomala noŋŋamba agenda obbawula omumanyi abaawudde so ekisinga okuluma gye obadde okimanyi kati ate nze waliwo yampadde version endala kuba yabadde ambuuza nti oba gundi wano opposite landista yabaawudde neŋŋamba ate si yabaawudde nemubuuza wakyogerabo naŋŋamba nti opposite landista naye yakola ki yamanga nemugamba ate ekyo mbadde sikimanyi ago mbadde mawulire nemugamba naye si yeye wabula onaagamba omanyi otya nti eri nti yes ate gwe nokola ki nti ye konono line yabali njala okugenda embulire oba lwaki olemerayo bwogenda bodda nayogerako ne Iskariyoti bifa emabegako eri yamugamba naye Iskariyoti connection yene evaawa ng'olonze ng'omwomuwazi ntandise okola ki okusensinga danger Iskariyoti naŋŋamba karo tujja kwogera naye nange siina kyakugamba nga naye waliwo ebintu ebitukawo nga naye neewuliramu okutya ono yabalabisizza yabalabisizza naye akomaawo no ne bwakomaawo ne watakomaawo she made allegations true omuntu ow'omunda bw'avaayo n'ayogera definitely eba confirmation nti ebintu bye tubadde tuwulira bituufu and moso n'ayogera mu kaseera nga kayogereramu mwenna akaseera ako kemwawuliriramu otuuka n'okola ki kati n'omuntu ebiseera bisinga tomuggyako omusango nti yalyoka n'akola kiyakola kuba olwedde ekintu kyali ki nze nayogerako n'omu okitegeera nze naliko ne handibaaga neŋŋamba nti ogundi omukulu okumanya eyakoze bina yasooka kumanya Guy era Guy yamuintroducing ew'omukazi naye olaba yasalawo n'agamba omuntu yaintroducing ew'omuntu siji gwe njo ogenda naye kangende n'omukazi ng'alaba naye bye bamukoze bingi handibaaga yasooka kumanya n'omusajja era gwe yali atambula naye okitegeera naye agamba bwe yatuukira n'agamba nedda kantambule n'ono kyali ng'alaba bye bamukoze bingi muntu butakkuta naawe muntu butakkuta kwekuli behind omanyi Gundi Bobi Wine n'olumba yayimba edda n'olumba ono n'olumba oli n'olumba baganda bange tolobaawo obanga ogenze mukudigida sanga nnyo okozesa bintu bya Bobi Wine kuba nategeera tetubitegeera tubitegeera luvannyuma tumaze okwokya ate kiri Uganda yonna tekiriko mbono muyimbi mbuki Bobi Wine ebigambo byayogera omala birowoozaako nnyo n'ogamba yabadde omupiira wekka kati awo namulekanza abere mu ligi ye ayogere ne bali abategeererawo nze mbirinde wiiki so munange eyo emboozi esinza okukwata omubabiro this week and I still moving on because I know at one point DJ V ojja kukola interview whether with me or with someone else ate woonogikolera bwoti jjukira wano owandiika kitono omwana ajja kutrikinga oyogere byonna omwana manyi akavidiyo akatambula ku social media ke bakomezaawo oba Lydia Jasmine yali ne Kenzo nga bayimbawa nakomyawo kavidiyo nga amuyimbira akapeesa
bali wazit Luweero something no nzijukira kuba omwana yagiteeka n'agamba gundi alaze Kenza akapeesa baali Luweero I remember yali emu kunaku webati yali Easter yali Christmas zaali nnaku nkulu I remember bulungi nnyo omanyi seerabira ate ebintu bino bigenda ne bikomawo ne bikujjukiza era ekintu ekyo kyogereko kuba we baba bagenda Luweero nga bayimba kiro baasulawo omuntu ayimbeko kyokka buli muyimbi yenna waayimba ekiro talina gy'asula ng'omaze okumala okunyimbira akapeesa otyo nga woneekubako Azizi muganda wange manager wa gundi yakola kimadde manyi era manager naye kati bino ebijjukira bagenze video bagitadde mu sete nnyingi bagenze gishootingira South Africa kati ate video oluyimba lubadde lutambudde kati ate buli aluyingenzemu kigoye bijja bitambuza ate bitya jjukira kati no mwine ekintu kyemutamanyi baŋŋambye ne gundi bye bali bagenda oteeka ku Serena mu next year bagyongezaayo bwetyo kuva kati giweze emyaka 7 kaseera tugenda kukola lonchi gwomanyi lwaki bagyongezaayo omanyi kyoba era ne bino byabaleete ne bagamba abantu kati banyiivu ku mutima ku omwana byeyayogedde tusobola giteekayo kuboyikotinga mu byekisiru ebyo nebagamba mu bantu mwe kwesirwaza kuzanyira mu maka g'abannammwe nkubuulira mazima kati gundi gwoyinza okulowooza bigenda tutambuza oluyimba wabula ne bimu affectinga just okitegeera kati munnange ate ne kale badde yakata oluyimba agezezaako okutaba video nga bwagwa mu mazzi ng'ali mu kiteeteeyi yokoke yesu yali video shoot naye bulijjo tabuta kola agamba katukolewo kakatiisatiisa mpugidde mu kiteeteeyi kya pattern dress kakubye ku kisenge kayingira ekitanda kye gye kali kasawa kalabi nze omugoberezi nange ndakalabi gwe naye abantu tebakwogerako naye banna omuntu yenna anaagwa mu Jasmine ng'akomawo okuva ebweru ajamwa naye simanyi oba naamumpa ku luno nabadde nkoze plan nga njogeddeko ne management nga they are saying it's okay you will naye ate nagezegeze byesitategeera ennaku zino nabadde nsaba management emumpe bano nga oli waayogera bakyaliyo bonna babiri wadde bo bakyankana ab'omukwano okubeerawo waliwo akavidiyo akalala akatambula kankakunyumiza abaana babugasegasa Carol yabadde ayimba oba oliwo no akayimba aliwo akayimba kebadde ayimba zitikaali kababitu yabadde atuddewo ye Carol ne Brunoke then ne Kabaka Kenzo nawe namuyita Kabaka ye King Sahase Saya wabya manya kitegedde ogala kuwonona amanya ga banne ne Kenzo kati kala alina oluyimba lwe badde ayimba ng'oyamaze oluyimba naawa Kenzo n'akubamu freestyle abaana bagambye kiwedde omwana byayogera bitufu bikoze bitya kwegamba conclusion ziri ku net anti kakati balina ebintu waliwo ebintu ebimu okuleka nga nammwe mwagala kibere bwe kityo but remember these things affect you later ojja kwekanga nga abantu bobadde olinanga baddaye hard nga badde bakwagala because toli mu ntalo ne batandika nti wantamye wayingidde entalo abaana nabalabye babuuza kati lwema namakulu yanywedde ku mazzi oba yanywedde ku caayi kitegeera so ebintu bino olumu oyinza obikola nti you want to trend obanga olumu si bituufu oba bituufu ne mwagala okutrendinga but nekubyaku affectinga yalemeranga ku luyimba olwo nga tugamba abadde ki oluyimba lwabasudde lwatuga atyo kumba alina byayisaawo buli we yagenda nga n'atuga oluyimba lwamuno kagundi totuga nnyimba z'abantu kumba alina byayisaawo so kakati yatuze olwabana Kenya mu gundi munyegenyege yatuze luli nyinulo yaleeteddewo kofiri ne balutwala mu limbo gwe kyebadde gamba nagoba tombuulira tebookya bali awo kalakola bisimanyi weebale ndi awaabwe gwe akantu okweyogedde okalaba nabadde mbuuza misa enwe n'agamba mbu naye bw'aba agenda okukola ekivu lwandowoozaako mbu nedda takulowoozaako mbu nange nkola mulimu ne mugamba anko
kankukolere ddala omulimu otyo weetonde nkola mulimu anaye kankukolere ddala yagambye show ebeerako producer camera person nani omulala kubeerako camera crew kubeerako ne producer ebiseera bisinga producer yakola ki yategeka you just rephrase the way you ask but yakuwa ebibuuzo ebiseera bisinga bayinza okuwa ekibuuzo nga tosobola kirefrazinga nga kirina kujja nga we bakikuwadde kati oyala alina kikyusa atya nti kezo mubugumyeko tekisoboka kati magezi kigowa bano abantu bonna abali aba amagezi gempa DJV tuwe interview awo wetwagala awo DJV tuwe interview awo wetwagala actually tolwawo twanguyize waliwo otuuke atuwe interview mu bwangu ofuluma okubomba nze nga momba biki banzalawa ate munenda anti kyekiriko naye everyone alina gondize no when my time comes I'll go era nze ababomba sibalinaako buzibu when my time comes I'll go nze sibalinaako buzibu if you wake up one day nga you feel wano ekintu kiganyemu ng'olaba eri kyekiri better live okitegeera anna kale mpuli omutima njagala nsooke njogere ku Juliana Kanyomozi naye nga tumaliriza Juliana nsooke tumulekemu bambi she has a lot of agony at her art namulabye even na shedding tears bambi social media nemuvuga speed. I was talking to my boss jamogera linnya because abasinga bonna mu industry bamumanyi. I was talking to my boss nagamba these things we tukola before they will hurt you later. Nagamba because Juliana nawe yadagambira ekyokuba nti tata omwana omuwaba tata abenjawulo biki na kiruma leave alone that submission ya boss wange yabadde nti be like Rema, show us the dad period kijja koma no like kati oine ekintu kyotamanyi whatever conversation it was if you private bunyuma nnyo nate bumuluma bunyuma nate buli mumuluma koda sintongabe kana kantu kamu ebisale ebisinga buli wali kwata omusajja n'omuteeka mu kamera daya osobola n'omunda gake ekibi kyembadde simanyi okimanyi osobola omuntamya ate kati nno kati bamuwana ne batamanyi nti yali abatuukiridde nako kati yagambye ekintu the beauty about okuvayo n'ogira everyone will focus ne kukoya omuntu naye bagenda kutandika n'okuwa abantu botamanyi nti wali obamiitinzeeko botamanyi bakuwe n'omuntu ate ye kibimuluma nnyo ku social media ye ng'omuntu nnyo tewali omanyi kino these days omanyi lwaki bimuluma nti bagattamu omwana bagattamu ekigambo omwana singa bajjamu omwana let me tell you this if you wake up one day you do a good work you become famous abantu baku owninga ekyo kye mutamanyi they will own you by force nze kati ngenda ayita kasuku abagambira wewe mbana kumwe muri bulungi so ngenda kugamba ekigambo kino Juliana bamu owninga waabwe ekyo kituufu buli wakola ekintu ekitasaanye omuyimbi waffe bwakola ekirungi omuyimbi waffe akoze ekintu ekirungi so alina okukimanya nti bano abantu kati yafuuka waabwe kituufu olaba climax eno wetuli naagera ku makya nagikyusaamu kye bataagala omusajja yatonenedde ekifo okitegeera ngenda kugamba ebigambo bino nti tulina abayimbi ng'olwedde kididi bwakola ekintu bajja muvumanga avumateri waabwe katutama biki totubulira gasi ayimba biki Rema does something omuyimbi waffe atabuse Africa band does something wrong bandi yaffe ebadde ki sinna kyenjagala okugamba buli muntu alina obulamu bwe Juliana Kanyomozi obulamu bwe wabuwaayo kati bukyali bubwo Kanyomozi tosaakera ku makya yamanyi kwaye yateekako yeegalako ku gundi kole omusajja oli yali omufubi w'ebikondo ebyavayo mwabiraba relationship negenda eggwawo relationship negenda eggwawo ye nga Juliana Kanyomozi naafuna omuki omulala singa bukera ku makya n'ateeka omusajja omu kamera okitegeera nga gwe mumanyi in case kale tomanyi bisobola okugaana bikoze bitya then ne bakyankalana musobola owulira omugambo kati no ng'owulire no nola nti biri mu private obula nti no biri bwe bityo naakera ku makira nga bakyankalanye tumanyi na gye biva nga biri mu mawulire
kozi yakolako nze namukolako interview nakola statement emu yokka n'agamba mbu abasajja mulabirira abaana mulekera okuduka obuvunaanyizibwa abaana ne bakitemerawo yali abuulirira ki I think social media eno ogiraba yetaaga yevuma social media naye nga talina kyakukola ye era gye tulimu alina gitegera n'agyesonyiwa bwesonyi ye era gye tulimu so saagala mugenda mu nnyo she's my diva she's my friend era ndoza ne wetumiitinga nga tulinawo omulaba engeri gye tuwogeramu she's my friend naye alina ebintu ebimu byalina okugjako low tebagenda sinalaba interview nalaba nti yakoze interview naye sinagiraba okay anyway I'm not so interested in her yensonga lwaki sinagiraba manyi lwaki interview njirabye kubanga kacyanga rubanga ki Grace Khan ayogedde ebigambo nga naye kenyo sokoza nagamba wow Grace Khan yo kati yafunye abantu abamukutteko nga munange nno tulaba ki bad black kino ng'ekintu ekikigiragira ne bad black munnaye akola ebintu ebyamagezi abantu bajaji nga bad black munnange nno muntu ategeera yalaba ng'omwana ono agenda fuuka mawube n'amuzitula n'agenda neyeegayirira abantu bali ne bamukwasako omukono gw'ekyuma mmanga ne recently bamuwa emmotoka kati yeevuga Grace Khan era abakulu kuba mugulya akamotoka ake miliyoni 2 ekyo layisi kiweewabaayo kya service egi koota yaakyo bibaayo n'abantu ne bagaana jasi mutima mulungi abantu 15,000 jasi babugingo balina mutima mulungi abantu bangi bafuna sente bwezo naye nga tebasobola zibawa ngagamba zimononera naye Grace Khan namulabye n'endabika ye bamukozeemu omulimu kati mbasaba ekintu eki bamukolere kyaki I will not be surprised nga seba kati ayimba gospel nga akoze ne wamma Grace Khan nze ndabye interview yo ddala njirabye wadde sinagimalayo no njirabye wadde sinagimalayo Grace Khan leero ayogedde mazima nayogera depression gye yagendamu social media naffe ab'amawulire ebyaddala sometimes omanyi amawulire yajjanga atamidde naawe ate temutwesibaako nnyo yajjanga atamidde n'ayogera byatateekeddwa kwogera ani yamutumanga atamira gye mu kamera gwe baŋŋambye oyo omuwala gwe yabeeranga naye kati nsolo ya John Black gundi Shania baŋŋambye no nze niwo bawa amawulire mapya sebo John Black kati yapiica Shania nagambye wangi omwana atabuse Shania ayina oluyimba olupya ne gundi ne Irene Ntale then oluyimba olupya lwagenda okuddamu ofulumya agenda kuba ne Rahma Pink ayina ennyimba bbiri ne Rahma Pink akaliwa kenakuwa kati eyakola interview leta manyi ga interview gyakoze ne mugaba gwe kakkana kakulaga amanyi ga interview gyokoze newakuba nti obuzibu nti singa nze nali ngikoze ate twandisuseewo naawo kuba nalabanga bingi ebyali byetaagaawo okubbaawo singa negyo baatubulya ne ku buzina bwa Jowiranda kuba omwana yali asomolokose munnange balina oluyimba ne John Black olwa Love then no Reddin balukoze bukozi ndowooza omuntu eyamukuttemu yamulonze omanyi okulonda kibayita okukulonda omuntu nebakuteeka mu position entuufu so nako kafunye management empya bambi naye nga lwalukadde just baluleeta later naye lukadde nnyo luluweza ne 3 years nga luyimbe naye baluleeta mu ssaawa entuufu bambi Nina Rose I'm supposed to have an interview with Nina Rose tugenda kwogera ku bintu bingi ayina even bintu emuli wano era tubyogeddeko kati wabula n'agamba n'omuntu ankubira essimu kiba tusobola tugikole kati ne mugamba nedda soka weerowooze tugikole next week ayinza okuba badde obusungu bumuluma mugamba tugikole next week so ngambyeko tugikole ne mugamba itsoke tujja gikola abayimbi banzibirangako lumu ku byama byabwe abamu n'ogamba katubifulumye ng'ayagadde abamu nagaa katubikole kiki bambuulirako kiba kikyali kyama kuba kigamba nga lwaki si kyama mba kyogedde dda anti olaba omanyi lwaki kikyali kyama kuba nekyali kyama gyali babiweze abantu aba wajjo kigambira nga bibirimu aba kati naye oba wakutaana owaki naye nga abamu bamaneja mweddeko
tujja tandikana mu oba kubamu ebituli bamanager bemmanyi nga bamanager tulina manager Roger tulina eri ngani manager ali ku business ye tulina Jeff Chiwa tulina manager Roger abo bo bangambe ne gundi agenda kuyingira TNS kuyingira TNS I heard and that duo will work osobola okubangayo singa ezizo n'okubayo single collabo nga muli wamu I had njagala binoonyerezaako ngenda kwogerako ne gundi yabingambye naye njagala kwogera ne gundi yennyini Vairota so amole gajja kujja mpola mpola tubasuniyangako olumu naye ebintu ne mubiraba leyita